Zino ze nnyumba z'abasomesa b'essomero lya gavumenti li Bishop East Primary School erisangibwa mu kibuga ky'e Mukono, wabula embeera gye zirimu tejja mu kitiibwa kyabwe era ng'oggyeko okubeera mu mbeera embi naye tezirina kaabuyonjo era batambula lugendo okufuna we bakyama. Akulira essomero lino Herbert Kisira agamba nti tebalina nsimbi zizimbira abasomesa bano kaabuyonjo nga y'ensonga lwaki mu kaseera kano beeyambisa kaabuyonjo eziri ku ssomero ze bagabana n'abayizi wabula nazo ziri mu mbeera mbi. Obulumu obubiri bw'abasomesa n'abagenya babaze kati eri emabega ya blockinga kati kitegeeza tetuna toilet. Omu ku basomesa gwe tuwayizzaamu naye agamba ennyumba zino bazisulamu lwa butabeera na kyakukola wabula embeera gye babeeramu tesanyusa era tejja na mu kitiibwa kyabwe. Tetulina toilets oyina kusooka kwetereeza misana ate bw'oba buzibyo oyina kusooka kulinda ne bukya. Okwogera bino babadde n'omubaka w'ekibuga ky'e Mukono Betty Nambooze Bakireke ali mu kulambula amasomero ga gavumenti agali mu kibuga ky'e Mukono okulaba embeera gye galimu era Nambooze anenyeza minisitule y'ebyokwerinda obutafaayo ku mbeera abasomesa gye bawangaaliramu. Kati Peter Tulinye yazimba jjajja wange n'asoma, mama wange n'asomawo, nange nenzija nsomawo, n'abaana bange basomewo, n'abazzukulu bange basomewo nga tuli ku kinnya kimu. Kati batugambye eri blocked kituufu. Bo bali bakola omulimu mulungi singa bana bakola ogwagadi byengalye simanyi senga ssomero lino bwe liri. Bw'otuuka mu bibiina abayizi mwe basomera buli omu atuula ku munno olw'omuwendo gwabwe omunene era tebalina bibiina bibamala nga balina omukuumi omu yekka akuuma emisana n'ekiro. Nambooze kyagambye nti kyabulabe nnyo eri obulamu bw'abaana. Asikali bangambye balina omu kati tasobola kukola misana na kiro. Kati emisana essomero teribaako musirikale ate nga kyangu omuntu omubi okuyingira wano emisana. Ekiro essomero lino lyonna okuligamba nti likuuma omuntu omu okuva January okutuuka December yetalwala yetafiirwa yetafuna liivu kubanga kyatteeka alina ofuna liivu. Ye mmeeya w'ekibuga ky'e Mukono Elisa Mukasanko oyo yagamba nti balina enteekateeka ey'okuzimba ebibiina ebijja mu masomero ga gavumenti wabula ekizibu kiva ku nsimbi ezibaweebwa gavumenti zagamba nti zibatuukako kikeerezi ate nga ntono nnyo. Ne basaba aba head teacher bennyini nti buli kiraasi gye tubazimbira ebeere nga eri yakalina. Tugenda kuba plan tutandike tusooka phase 1 tulekewo phase tubalinafu abalituddiramu balitirako phase 2 ne phase 3. Evelyn Nakyejwe ne Ronald Kalumba, BBS Telefina, Nambooze. Kakati yo kkooti ewozesa abalyake n'abakenuzi Kololo ezizzaayo Juju Barnabas ku alimanda